Bano be bamu ku batuuze abawangalira ku ttaka eririko enkaayana mu zooni ya Ochen mu munisipaali y'e Nansana ababadde mu lukiiko oluvannyuma lw'okwekubira enduulu ewa minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja okubasalira ku magezi. Omwami Lulyo Charles Balabe yatuguza yali atuguzizza mu bukyamu neffe nga tugamba twagula mu butuufu ng'era tugamba we are bona fide purchasers for value without notice nti twakola due diligence twagula in good faith nga tewali kavuyo konna tetwenyigiramu mu nsonga z'ekyapa kya mukulu Lulyo. Abatuuze bagamba baagula ettaka ku musajja Charles Lulyo kyokka ate ne wavaayo abantu abalala nga bagamba be bannannyini lyo. Naye bombi baabyapa naye nga ffe wetwali maaso awo nja kukulaga ffe due diligence twagikola bulungi n'obukakafu era tubulina era ffe wano wetuli mu butuufu. Ab'enju ya Daudi Ochieng abagamba nti be bannannyini ttaka lino eriwerako yiika 23 babaddemu mu lukiiko luno nga balumiriza Charles Lulyo okukozesa olukujjukujju okutunda ettaka lyabwe. Kakyali kigenda okufuluma tetwamanya gye kyayitira ezo mu 26 sikirabangako era saakimanyaako. Nembuuza ekyapa ne neetalaabuli wamu nga tewaliwo ne fayiro eraga nti nno n'Ochieng yaliko mu kifo kino. Abavunaanyizibwa ku by'ettaka ewa Kiso nabo babaddewo ne balaga obukakafu nga Charles Lulyo bw'atalina bwannannyini ku ttaka lino ng'abantu yabaguza mu bukyamu. Okujjako nga yalina powers over atone ate bw'aba yali azirina alina osayininga transfer alina okuba nga atoki kukyapa. Ekirala wano tewaliwo byapa bibiri. Ekyapa kya Lulyo kyasazibwamu akutte ekipapula. Ab'ennyumba ya Ochieng bagamba bo tebaagala kugobaganya batuuze wabula baagala beegule ne minisita kyakkiriza. Aba batuuze beegule mbaviire mu buntu bulamu. Siyinza kutuula ne ŋŋamba nti nkibalekera kubanga si kyabwe kyange naye mu buntu kubanga baagula mu butamanya njagala beegule batuule balungamye nga bakkiriziganya n'omukyala nga bw'abamala okukkiriziganya ng'asayininga deed of surrender. Deed of surrender ezo nga baziwa ani wa Kiso District Land Board ekola minati on each nga emuzo bagiweereza in their process bagiweereza emuzo ng'ekola ebyapa ng'abantu bafuna ebyapa. Minisita era alagidde Lulyo akwatibwe avunaanibwe olw'okutunda ebintu ebitali bibye. Anoonyereze era akwate Lulyo olw'okuferafera bino ebyapa. Abatuuze basanyukidde okulungamizibwa kwa minisita nga bagamba beetegefu okwegula. Era tugambye nti tewali ayinza tujjawo ettaka lyaffe twagula tewali buzibu wabula tugenda kutereezaamu katono mu busenze bwaffe erinannyini ettaka. Abaliko ab'ebibanja bajja kujja gye tuli nze ne muto wange basobole okutusaba nga tukkaanya emiwendo buli omu ekifo kyalina kijja kupimibwa. Batuwe ssente tubawe ekyapa. Yayogerwako Lulyo mu lukiiko tabaddeemu nga ne bwe tugezezzaako okukuba essimu yeemanyiddwa nga tewali agikwata. Wenatuukira akabinja k'abo abaki. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.